omuzimbi senga omugagga akuleetera embuzi oba enkoko ogisalire mu musingi gw'ennyumba, mugambe nze ndi musiraamu, nze sisaddaakira nnyumba. Kyoba olaba okusala ekisolo, abantu tebamanyi okusala y'emu ku ibadaati ezikyasinze okukolebwa Allah zasinga okwagala. Ibadaati za mirundi ebiri, waliwo ibadaatu almaliya ne ibadaatu almaliya. Al-ibadaatu almaliya wal ibadaatu albadaniya. Waliwo ibadaati ezikolebwa emibiri, waliwo ibadaati nga tuzikozesa ssente za miteeko ebiri. Naye mu ibadaati zetukozesa emibiri, swala yesinga. Ate mu ibadaatu almaliya bali balowooza hijja, kusala kwe kusinga. Era ezo aya ezo ibadaati Allah yazireeta mu aya emu, kul inna salati wa nusuki, zombi nazireeta mulundi gumu. Abanyaga nti ezo ibadaati zisinga, eno ya mubiri, eno ya ssente. Abashiriku ibada ey'okusala lubaale yagibabbako, basalira miti, basalira mayumba, basalira motoka, basalira mayinja, basalira majinni. Mu kifo ky'okusala basaddaake ku lwa Allah, bayingire mu ibada esinga okubeera enkulu. Bannaye omushiriku ali wano bwe kutuuka okusiibuluka, tusiibuluka n'abasiraamu n'okola jjaamu, tambula bibi ogende, naye tolya emmere y'abasiraamu. Wano bayise basiraamu, eno ddalasa y'abasiraamu. Nkubuulidde omuzimbi tosala, bw'onoosala ogenda kuba ogudde mu ttabbu, era ekyo kyosaze ng'osalidde ennyumba tekiriibwa mu busiraamu. Naam. Bwemba nduddewo okufumbirwa nga banyimbirira bandoga, nzikirizibwa ogende wa seeka ansomere ku lukuya, ampe ku dduwa, aba kamera, aba media. Kino ekigambo kikulu, olyose n'abuuza, kino ekigambo kikulu. Buli akafunye akasalemu kokka, kano kengenda okwogera, akasalemu kokka, akasukume akaweereze buli muntu yenna, kano kengenda okwogera kati, mukasalemu kokka bwe kati. Nga tuli ku lutalo lw'okulwanyisa abashiriku ne shiriku n'abantu abakozesa amajinni, mwewala abantu bano bambala amakanzu, balina n'amajubba, basoma n'ebitabo bya Luwarabu, naye bw'ogenda gye bali okukolako basaba bino wammanga. Bw'obeera olina musango oba kintu bwekiti ng'oyagala kibule, oyagala kiziikibwe, oyagala kireme kuki, bakusaba endiga ne bagisala ne bagizinga mu ssande enjeru 3 ne bagiziika yonna bukolokolo. Abo bawalimu benjogerako, bawalimu, kano kamesi nyaga kabagweremu bulungi. Abawalimu abo gye bali nga basala endiga bukolokolo ne bagizinga mu ssanda ne bagiteeka wansi mu kabuli ne baga nti ogwo omusango tuguziise guwedde, ne basomerako ebigambo by'Oluwarabu bwe n'olowooza mbu oli mu maaso ga seeka. Ekyokubiri, sebo mukadde wa Saabul Karim, bwali obawuliddeko. Ekyokubiri, waliwo lwe bakusaba endiga n'ogibaleetera ne bagibaaga nga nnamu nga tebagisaze, nga bwekaaba, ne bagibaaga yonna ne bagimalako eddiba ne bagita n'etambula, ne basoma ebigambo by'Oluwarabu ne bakubuulira kiki bagenda okujjanjaba. Waliwo lw'ogenda gye bali abasajja abo mbamanyi. Waliwo ne sheekh wange yafa, Sheekh Mubiru yasooka obbangamba, yafa Allah amusaasire, twabiranga nawe, yaboogerako nga naye abamanyi, nange mbamanyi n'amannya gaabwe. Era abamu babayita baseeka bakulu nnyo wano e Uganda, baseeka bakulu nnyo wano e Uganda, abo benjogerako. Olulala basobola okukusaba endiga ne mugenda nayo ewaka ewuwo ne mudde emmanju ne bagyokya yonna paka lwesiriira neggwaawo, ne basoma ebigambo by'Oluwarabu ne bagamba ensonga yeewedde, ne bakusalira ssente. Olulala basobola okukusaba ente, kubanga wano mu COVID babadde bakozesa ente, baali bagamba okusaba edduwa ya COVID, ne basaba ente nga nzirugavu. Eyali abaguza ente ezo yaŋŋamba seeka nabivudde munako oyo oguza abasajja ab'ente. Bakusaba ente, basobola okusaba ente nga ya bbulaaka oba myufu oba ya white nga teriimu kabala konna, naye okumanya abasajja abo babi n'amajinni gaabwe tegabayamba. Omu ku babaguza ente ezo
yaŋŋamba yennyini mu bigambo bye nti nanoonya ente kulu ne eya bbulaaka n'embula ne ŋŋenda n'enfuna ente eya bbulaaka ng'eriko akeeru katono nnyo ku bigere ne nkakuba eddagala erya bbulaaka ne ngibatwalira era gye baakozesa okuloga kwabwe amajini tegababuulira nti eyente bagikubye ki bagikubye eddagala. Abo beeyita basseeka weebali wano Uganda bakozesa majini nga tuli ku lutalo olw'okulwanyisa abalogo n'abashiriku wano e Uganda n'abo tubalabudde bye bakola bikyamu tebiri mu busiraamu. Era Sulaimaani amajini ku mulembe gwe bwe gaali gayogera ebikwatagana n'eddogo gagamba innama nahnu fitnatun fala takfuru, fe tuli kigezo temukafuula ne mukola ebyobukafiri. Basseeka abo tubategeeza nti yenkola gye mukola ya kikafiri si ya busiraamu ya shayatini ya majini. Bw'ogendanga ewa Seeka n'omulya nga atandise ebyo ovangawo ng'omanya ogenze wa mulaguzi mulogo naye akozesa ki Luwarabu. Akakantu mukakutiremu kokkaako Basseeka kabatuukeko nabo tulinde kibanazza inshallah fe tuli rede. Naam, n'olwekyo togenda wa Seeka kusomera lukuya weesabire ojja genda ogwe mwembukiza abo abasajja abayaaye bakuleetera ebizibu bagambe weeyambule jangu ekiro ssaawa 9 ngende nkunaalize mu lusuku nkuyiseeko agundi nkuwa akalagala otuule ku lulagala nkusenere mu kawujjo bwe nkunywesa ssaawa 9 za kiro akwambule. Togenda waabo abasajja bayaaye. Naam, message eyo mugituuseeyo abatawuba abathuraya aba ani eskebaani mwenna abali wano eyo message njagala yokka eyo Basseeka abo basobole okuba nti beddako n'abantu baleme kugwa muki mikono gy'abo abayaaye. Naam, bw'ova ku bushiriku essaawa zino ennaku ez'emabega tezikubanjibwa kuba obadde mukafiiri tobadde musiraamu. Bw'ova ku bushiriku essaawa zino zigenda bugenzi mu maaso osiramuse kati ebyemabega tebiriiwo tebakubanja wadde n'ekisibo n'ekino. Seekaani yo mushiriku ate naye toyinza genda wa mushiriku ate oyo naye mushiriku. Barakallahu sebo mukadde wange ebisigadde n'obigusa gwe tebajja kuvuma ennyama nneneko